Biidhinillah kyenjagala okusembyayo bwe bubaka obukwatagana ne baganda baffe abatukwatira emisomo gino. Bakubirizanga bwe kisoboka mu basupporting, mubawagire okwo konna kusaasanya ddaawa, era mu bimu mu kusaasanya ddaawa basaba muganda waffe owa Umma Uganda tuzze tugulira abantu bangi pikipiki ezibayambako okukwata emisomo gy'abamashekhe, tumuyambeko naye afuna entambula. Bantu abo mubalaba ebisawo ebyo byebeetikka babyetikka ku mugongo binini, naye bw'afuna entambula transport n'agenda n'akwata bamashekhe ab'enjawulo, tuba tulina kye tuyambyeko ku busiraamu bwaffe n'okuyamba ku mulimu guno ogwa ddaawa esobole okutambula obulungi. N'olw'ensonga eyo mbasaba tusapootinga omulimu guno ffenna gye tuli, abali e Uganda n'abali ebweru wa Uganda. Muyite ku simu zange 0701 32 74 64 ne 0772 32 74 64. Nekuleetera erinnya Salim, oteekako obubaka bwo kasita oteekako nti pikipiki eya Umma Uganda. Lillahi wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layl wa na'udhu bika min sharriha wa nas'aluka khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma ba'daha. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Matenda majuga Allah tabaraka wa taala kyatuwadde obuwangazi. Tumusaba Allah tabaraka wa taala akkiriza ibada zaffe dakika wakati wa magaribi ne isha dakika nfunda, naye tujukanyako tuba tusobodde ekitonotono. Ebiseera bye tulimu bya balamazi abeeteekateeka okugenda okulamaga ku nnyumba ya Allah tabaraka wa taala. Tumusaba Allah teekemu abo banaalamaga oba omwaka guno oba gujja, kubanga ye alina obusobozi ku ebyo. Hijja neekugwako obubi awo tibakubadde hijja, n'enniya yesooka ogiteekemu, sooka wange enniya ebeeremu, ebira binaatusanga. Ate enniya eba teriimu, ebira ne bwe bijja era oyinza ofiibwa omukisa. Emikisa gitambulira mu layini nga nawe obaddemu eyo layini. Siba kizibu nnyo tugamba nti Imaamu Walidina kati ye kapiteeni wa Uganda Cranes. Kisoboka kubanga toli mu layini eyo, tegusobola kugira ku ye. Ttiimu y'omupiira egenda okuzannya Senegal, kapiteeni waayo eya Uganda nti Imaamu waffe Walidina tali mu layini. Kati omukisa ogwo tegukwata ye, era gukwata bali abali muki mu layini. Kakati ebimu bye tugenda okwejjukanya ensonga emu nga ya ibada eyitibwa shukuru. Lwaki? Kubanga bagenda okulamaga bagala nnyo okukola ibada eyo, okwebaza Allah tabaraka wa taala. Oluusi abamu bagikola tannagenda olwokuba nti Allah mutusiza ku lugendo olwo. Abalala bagikola ebiri, n'agikola nga tannagenda ate nadda n'agiddamu, ate abalala bagikola nga bakomyewo. Ekisookera ddala okwebaza Allah, okwebaza shukuru ibada. Okwebaza Allah ibada, si kukolamu bukozi awo. Era Allah akikubiriza mu Qur'an, era aneenya abatamwebaza. Wa qalilun min ibadiya ash-shakur, i'malu ala Dawuda shukra wa qalilun min ibadiya ash-shakur. Batono nnyo mubaddu bange banneebaza, so singa tebabiriiko. Illa ala Luutin najjaynahum bisahar kadhalika najzi man shakar. Abantu ba Nabbi Luutu alayhi salam yabataasa abali bakkiririza mu Nabbi Luutu, abalabe be ne bafa.
naye atuga nti kadhalika najizi man shakara, bwe nti bwensasula banneebaza. Okwebaza ibada nkulu nnyo. Bwogenda mu Qur'ani okukootinga aya Allah nga asuuta abamwebaza buziba ne bukya. Wabula bwe twogera okwebaza ekifaananyi ekyanguwa, kwebaza byengera kyekifaananyi ekyanguwa. Ate bwe twogera ku byengera ffe tumanyi kimu, almaal. Era kati famoga nti kati agamba okwebaza ze neebaza ekinnakati nga neza capati zifuna lutalo kikomando. Allahu akbar. Byolinako obubeezi ebyobugagga byonna omwebaza nkuyanja, bwetunuliddeko akantu ako maali olina ebirala. Ku byobugagga byolina kantu kamu katannakuwa maali, ebirala obirina, oli herefe. Ekyo si kya bugagga. Bwe mumala nga mutugaa nti obulamu bwe buki, bwe bugagga. Bwe mumala ate temwagala tubwebaze. Olumala nga mugaa nti obulamu bwe buki, esente sebe etegeeza emaali yotwala zikasinani n'obulamu. Olina amaaso abiri, gombi galaba fifite. Waliwo bw'osanga nga niraba 50 niraba 20 nga yetaaga ga lubindi, bano bagigatteko 30 enkane 50 nga lenzi ya muno tefaanga na lenzi ya muno. Ebyo byonna bye wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Mu bwavu waffe bwe tulimu ne bakuwa ekitabo wandiikemu ebyengera Allah byakuwadde, tosobola kijjula ne basaba ekirala. Mu bwavu bwe tulimu ne bakuwa ekitabo tutandika okuwandiika ebyengera byolina ebyebbeeyi, 48 pages ejjula nosaba endala. Allah kyavaga nti nga watudde kubala bubazi byengera Allah byakuwadde tuyinza bimalayo, naye kitumwebaza. Kyavaga nti wa qalilu min ibadi ash-shakuru. Batono nnyo mbaddu bange banneebaza. Ku lwaki? Ffe baatugamba mbu ekyengera kiri eki maali. Ekyo bwa tokifunye tulina kyengera kyolina, naye ng'ate tulina ebirala bingi ebisinga n'emaali. Tulina ebyengera ebirala bingi ebisinga neki. Bwe twali tusomeye ebuwalabu, omu ku bambejja yalwala, omwana wa ngoma muwala mumbejja ekibumba, nga bagaba ssente empya n'enkadde omweko ku kibumba kyo. Essente empya n'enkadde ze bagaba bakutwali bakooperatinge basale ku kikyo, kiri ekyoli ekirwadde bakijjemu bakiteeke wali. Mu mbeera zaabwe zekisawo ze sibimanyi, ne banoonya ayinza okukola omulimu ogwo nga ni agenda ku nkindo. Kasigale mu bwavu bwange, tebagenda kuwa makutiya n'amakutiya ga ssente. Oli muwala wa King Fahadi nti waapi? Ne bagamba nti ku University Madina eyo kuliko abaddugavu bangi ate banaku, gye mba mugenda. Naye buli gwe baatunulako ga nti ndeka, buli gwe bagamba nti nedda. Abanigeria, Abanauganda, kubanga jjukira University Madina ekuŋŋaanya batendeka abantu baddeyo babe bakoledde abo. Kati wandibadde olowooza nti kanyingire mu ssente wano wafunemu olukindo, naye nga nyingidde muki. Bwe omu yagamba nti nze obugagga bwe nnina ate kati nnoonya obwavu, kubanga enkindo ziba ofuse mwavu. Kati okwebaza ibada, era ibada nkulu, era yakwegendereza. Ate abamu bwagenda okukola ibada y'okwebaza ate ayonoona bwonoonyi. Kasika naleeta yabagenda okuba ebidongo, nagula party dress, baba mukyala party dress kaba katini bwe kati nga kalinga kamwana muto kakominu waggulu, naye kagula ssente empya n'enkadde. Omuni bwe nasooka okukalaba namubuuza kati ssente miliyoni 3 zonna zafiridde ki, olugoye balusigazze eri bakwaddeko kakubu. Fwe tuva mu hijja, nayagala yebaze Allah okuva muki Makka, nagula party dress yagitumya mu Bulaaya, mwana wa buwala nagiyiwamu party dress. Twamubuuza nyawo bino biki byeyambadde nti no party dress yatute ssente ensufu, bagitumye na ku nnyonyi.
kakugubwe kati ibaada y'okwebaza Allah tabaraka wa taala ebeera etya gwe mulamwa gwaffe oba bahaji bagenda Makka nvuddeyo oba yengera birala esooka ibaada y'okwebaza Allah tabaraka wa taala osooka kutunira ba anbiya alayhi salam bamwebazanga batya qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tarda nabiyullahi Sulaiman alayhi salam ay Allah kusaba onzikirize nkwebaza ebyengera byompadde nga ngenda kuyisira mu kukola mirimu mirungi era njo nkusaba ogikkirize nkwebasaba Allah onzikirize nkwebaza ebyengera byompadde nga ngenda kuyitira mu kukola ibada sala sawm sadaqa zaka nabiyullahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yibaza Allah yibaza nnyo Allah naye nga yamwebaza atya sala yasalanga ekiro n'ebigere ne bizimba olw'okuyitiriza okuyimirira mu kifo kimu paka mukyala we yamugamba naye ya rasulallah gwe otalina mazambi gwe wina ejjana gwe wina buli kimu ekikusaaza bwotyo atanoonya jjana n'otuka n'okuzimba ebigere kiki namugamba nti ande sisaala kusaba Allah mpe ejjana Aisha afala akuna abdan shakura tuyagala mbeere omuddu eyebaza nebaza biri byeyampa ekinsaza ebigere bino okuzimba kwebaza kyengera bino ebyengera nga byampa nze nabbi nze kitonde kyali singa ebbeeyi nze nakako Quran ensi yonna nze yagintumamu kati kamwebaze amakulu mubimu ku makubo gonoyitamu nga webaza Allah imukosaale nnyo ekiro gamu ku makubo tuyita nga tubaza Allah ebyengera yabatuwadde oba kya nnyumba oba kya motoka kya maali kya bulamu omuntu yenna okubanga olina emyaka 40 plus emyaka 40 okudda waggulu nga weebaka n'omalako omwezi nga tomize empeke yonna oteekeddwa okusalako ekyomwebazi emyaka 4 ng'odda eri waggulu neweebaka omwezi ne guggwako nga twetaaze kerenda nalimu bw'otamwebaza oba mubi nnyo kubanga basinga agenda okuyingira 40 nga yafuuka wamaweke tambulira ku mpeke muyinza ovuga emmoloka ekiro okunoonya empeke za haji famasi bagigadde naye bagigadde awo teziriiwo nabaga temugeza nemudda wano temulese okwerula ziti ogenda okuwona 40 mpeke mu motoka makerenda ewaka makerenda mu ofisi makerenda kaseera abeera akasukayo naye babanga Allah kyakikuwadde nga tomira mpeke nejo omwezi negugwa bwali bw'otasalako kiro kumwebaza ekyo ekyengera twagire nti fe ekyengera tumanye eki byanfuna naye tulina ebirala bingi myaka 4 buli mmere kusala mu maaso ogirya n'otebaza oba buto mungi oba mutono oba omunnyo mungi simanyi mu juice mu sukaali mungi zisibinkwata kunywa bunywi oba ino mwebaza kubanga abasinga agenda okuwezaana ng'edduniya y'ebyokulya yonna bagimugobyeko basigaza butula ne muwogo obutula ne muwogo abasawo bwe baagala alye ennyama giveeko amata gaveeko giveeko n'omuganga kati sente zino zonna zolina zaaki naye emyaka 4 plus oba ennyama nsava basinsava olya buli ebyo byonna byengera
tulina okwebaza Allah tabaraka wa taala. Enneebaza y'omuteeko ogwokubiri ya sujudu shukuru, oluvannyuma lw'okwebaza. Eyo ng'ekola nnyo kukyengera ekinene kiba tosuubira n'ogyofunira awo amawulire. Njala banyumizayo katono ku bulamu bwange. Nagenda nali njala nnyo ogenda ebweru okusoma irimu, era nze ngenda okumala biraali e Kakiri, nakwatirawo ennyonyi nenfuluma mu Uganda ngende nonya irimu. Naye nga sinafuluma awo nafuna challenges. Nava wano nali nfunye sikaala okuva e Khartoum. Ebiseera ebyo entalo zaali nyingi waawati awo Juba negalanga nani yasobola tewali kisala ngwina kugenda Nairobi. Ninkota dola zalinga 15 nika passport kange ningenda eri nfune embassy bampe visa eyingire eri. Nayingira leero enkeera binadde linakuba embassy ya America nga bakwata buli mwana Adamu ekitundu kyendimu sikimanyi, nasuzeka woteeri embassy ejeri simanyiyo nga manyi obunakya ku makya ntetenkanye ngende ku embassy, bakwata buli kitonde. Nga subhanallah nensooka mbeera emyezi 3 nejjukira sente zenagenze nali kwendya ate zirina okunyongerayo nga mpuliziganya n'abeeka nga lwaki tokomaweeka biganye sidda mabega ngenda kusoma irimu, sidda mabega ngenda kusoma irimu, lwaki tokomayo waka? Nze ekyeni n'atabuuka mwana tampulira nimugamba nkuwulira nzinyala kusoma irimu sina kirala. Nagenda okulaba nga sente ngenda zimalawo neziddeeka nga tewali ninga kanzireeka neninya ka baasi. Naye nga ndi munakuwavu jama nga neeka saagala bandabe, natuuka misana neneekweka ng'eka nja kuyingira kiro saagala bandabe. Ebiseera ebyo twabanga n'amasimu gano gakolokolo bwe gati, nenyingirawo ekiro nga ishe ewedde mu bufunze. Ku makya mba nali nkyagenze kusala subuhi, muzeeyi kyeni bamukubira essimu embassy ya Saudi Arabia. Waliwo eyajuza empapula zikuliko ennamba eno bamuyita Ahmad Sulaiman Kyeine nti embassy tumwetaka wano ku embassy alina okugenda e Saudi okusoma. Bwe nakomawo okuva ku subuhi nanga nfunye essimu wano eva ku embassy ya Saudi Arabia ti bagambye bwebati. Mu kaseera ako nalina okukka wansi nvunnameyo oluvunnama olw'okwebaza Allah. Mbadde ngezaako kusigira mu bimu ku byengera ekifaananyi ky'ebyengera ebijja ng'olina kukka kutaaka ovunname olw'emabega bye nalinva okuyitamu. Weewunye wayitawo hours zokka message eyo nejja. Kumbi Allah yajanga nti togendayo nkwagala eno kyokka ate nga nze nkola nakuwala. Kyobula abamanyi batugamba bamu nti Allah tagera kibi gwoba olabye obubi. Nze wali ndaba mbadde ngenda mu irimu akati bino bitabuse bino bigize nakuwadde obusente busonda busonde kati buweddewo. Kumbi Allah nga nti eyo si gy'ogenda okusomera ogende komawo. Eyali azze waka nga munakuwavu embeera eddako awo nzibu yakunyumya nga nkyakwatikako tambula ngaziwa. Naye kyenjagadde obalagamu nti mu sujudu shukuru ezimu ku nvunnama nga twebaza Allah kyekimu ku byengera ne kijja kikugwako nga kyekimu ku byengera byeyagala ennyo mu bulamu. Naye nga tutenda na ssuubi tubaddeewo nakusuubira kwonna, era kyobalaba envunnama teriko wuzu kubanga bakubeera amawulire bokira ku ttaka so si kamala ogenda okufuna kiki ate oba ofuuse leeti. Eyo envunnama teriko kibula obakubeera amawulire bokira ku ttaka ku lwaki anti oyinza okuba bakubeeredde amawulire nga tumanyi kibula bwe kiri ogenzi wasisawo kukyala ate sisita ali gweru ngaomwina sooka ojja omundaga ekibula gyekiri eyo teriko kibula. Kabusi ku ttaka ovunname webaze Allah. Eyo envunnama teriko kuba nti weyambadde engoye zonna oba oli mu shooti oba tekuliko saati
oba empale nyimpi kasoba ngwe nakaka atundu akabisse ku bifo ebisookerwako genda kutaka kubanga wofunira amawulire ago olina okukka ku ttaka webaze Allah tabaraka wataala sujudu shukuru kubanga bwogikeereyamu batekyali amawulire gaba gakaddiye ninda gundi ajambulira ekibula kiri saidi kiwano nampe n'amazzi gawuuzo omanyi badde mugenyi bankubidde akasimu wano wokifunira wokira kuta era kyekimu ne Allah okubanga alina kyakutaasiza ekyobulabe Allah nga alina kyakutaasiza nga kibadde kyamutawaano okka wansi n'ovunama oba owonye musota gwadde genda kutema oba kufa oba accident oba batemu n'ebirala kakati ogwo nagwo omuteeko tusoose omuteeko ogw'okubaza Allah ng'oyita mu kukola nnyo ibada nga ba ambiya alayhim salaam bo ba ambiya alayhim salaam bebazanga Allah nakusaala kiro kusaddaaka nnyo nabbi yasaddaaka k'engamiya 100 nga yebaza Allah yasaddaaka engamiya 10 mu hadithi ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu amarani rasulullahi sallallahu alayhi wasallama an aquma ala budinihi nabbi yandagira supervising engamiya ze 10 yasalako 7 n'omukono gwe endala n'agamba Ali supervising nga bazisala kwebaza Allah nenga ffenna bwe tudde wano tukimanyi nti nabbi sallallahu alayhi wasallama tiyali mulungi nnyo mu byawaleeti niye yasaddaka 10 ku lunaku olwo tugenda mu Eid al-Adha nvuka akulaga wa kiseka ntena 18 gisala buzi ffenna tutudde wano tukikakasa sallallahu alayhi wasallama ati yali bulungi mu waleeti engamiya emu eri mu miliyoni 3 kati yasala 10 sisi abasiraamu musonde yazibula ku sente ze kubanga wadde mbasiraamu musonde tezibaziza ezo ebyengera tulina okuba nga twebaza Allah ate nno okuyiwa omusaayi bannanga okuyiwa okusala ensolo musene guyiika ze zimu ku ibaada enkulu zetwayisaako amaaso abashiriku ne bazitubbako twazisaako amaaso abashiriku ne bakola ki ne bazitubbako tuyinza kusanga mushiriku aga nti genda osalira akanyanya buli kiro genda osale embuzi genda osale enkoko genda osale endiga saddaaka maguja kubanga okuyiwa omusaayi ze zimu ku ibaada enkulu fe betwazigayalirira badi ne balaba space nga nega nti bano tebalina kibamanyi ne bazezza hatta bo batukana okusaddaaka binadamu kanti yasaddaaka omwana agaggawale balla obanga kugayiziriza mu nsawo tomala kumba nga toyiye omusaayi etusazeeyo kisolo kwebaza Allah tumalako mwaka nga tweye ku musaayi sadaka buzi ka mitalo 15 bali bagituwambako ne bagitwala nga bali bafe twebasi ibada nkulu nnyo ba ambiya alayhi salam basalanganya ebisolo nga basaddaaka omugenyi kasitamanya nti omugenyi atuuse ng'asala kwebaza Allah nabiyullah Ibrahimu alayhi salam hatta ye yasala natukana okusalira abagenyi abataalya kumba iba malaika yita manyi nti malaika bakyazizza nabasalire ento kati mu bimu ke tulina okubanga tumanya nti mu kwebaza Allah ebyengera mulimu okukola ibada yinabbi yasala ng'ebigende bizimba sigende nawe genda osaali tojja kisobola ekyo negezaako kyoba osobodde mulimu okuvunnama nga ekyengera kyakukutuukako bwekiti nembamu omukolo kyembadde nnoonya obwedda omukolo agenda okwebaza Allah ng'ayita mu mukolo era nga mulimu emikolo mingi ng'okwebaza Allah okutuusa ku kuba nti ozimbye amaka bannanga amaka tegazimbika ennyumba mmeka zoyiseeko nga zakumakolo plate ekuba nezizaayo nosoma primary emyaka gyonna 7 nga mugiyitako yakumakolo plate nitandika okugenda ng'emeguka bweti neddayo wansi naye gwe Allah okuwa n'ogijja wansi n'ogiggusa n'ogiyingira bw'otamwebaza tuba mutuufu kubanga nyingi z'olabye nga zakumakolo plate ezimu nga baasiba omusingi bagusiba bulungi olaba mu malidaaji nekomako
nyini eno yafa waali bamugubako mulimu yennyini gye yali akola lulina kati gyakola ate bino biki ebyagwawo ani amanyi Allah okusobozesa n'ozimba ennyumba n'ogimala kubanga omukolo gw'okwebaza Allah okuwa ekisulo mashurua ogwo mukolo mukulu nnyo mu mateeka g'obusiraamu ekisulo abantu ayingira emyaka 67 nga tazimbye ku kisulo wadde akazigukamu bwe kati 67 n'essubi ne limugwamu ng'amanyisa yonna ngenda mu ntaana naye kwegya emyaka Allah n'akuwa ekisulo tebakonkona n'oyingira buyingizi ate nno omukolo gw'okuyingira ennyumba okumanya mu mukulu gye tuzimba amayumba eyo wabeerayo ebitonde ebiwangalirayo ekimu ku bigendwa by'omukolo gw'okuyingira ennyumba mulimu okwebaza Allah okutuusa ku makula ekyokubiri tusomerewo edduwaawo oluusi baddewo ebitonde ebirala ebiwangali wano ku nsi tetuliko fekka tuliko ne bajjamu abalala nzikuba bazimbe mu teritori yaabwe osobola okuba nga wazimbye mu teritori nga mulimu ebitonde birala ega tojja kugisulamu eyo okusaba Allah atuwa obulungi obuli mu kifo ekyo atugirewo obubi obukirimu gyetwaziikanga edda nga tukusoma P5 P6 mu byansi eyo kati waliyo mayumba ga bbeeyi n'obuze bwe twaziika wano baalagawo siniya wano siniya tu gyetwaziikanga kati otuukayo nonyenya mutwe bibuga bye biriyo twalina sekakiti oyo mwami najja yatukkiriza kino kisomesa abantu kubanga niwo byokuyiga yali akulayo mu gavumenti eyo wakita pensoni waliwo sente zebabawa oba bamaze okulitayalinga oba kiba kiki waliwo sente zebabawa nibagenda bamuwa sente nga nyingi nasala bazigulemu ennyumba ewedde nagula ennyumba ye malidadi nebayingira n'abantu be baana mukyala olunaku lwe bayingira munaku 2-3 bonna ne bakka ku ttaka abalwadde ne balwalira emyaka nga 5 nga tebawona amalwaliro amazungu ne bagamalayo abasomi ba lukuya ne babatambulamu paka omu ku banneiba bwe yaji n'abaga nti ennyumba yammwe weetudde waliwo entaana 2 ono omwami bwe yagulawo yagamba bali bajjewo entaana agenda kuzimba ne bamugamba nti bagenda zijjawo kati ye tayitabirawo abeera bweru n'abaddamu kati ye bwe yatuma abazimbi bwe bajja ne kalakita bakola ki bateeza butereeza nga batuuzaako nnyumba kati ennyumba yammwe weetudde waliwo bafu bameka banze ndi wakuno ndi mukadde baliwa nti bali saidi ki nsuubira wakati wa bedroom yammwe neddiira mu bitundu ebyo kyola okubeera omuwalimu owulira ebintu bingi nagana ne batya tebaddeyo gisulamu okuvako olwo baatiirawo nagana mukwate byaffe tufume ennyumba eno kakati omukyala mugamba nti ennyumba tugitunde omwami ngaalimu kutya Allah nagamba nti wetugenda ogiguza tulina omugamba nti ennyumba gye tugenda okuguza mulimu mayiteezi bwe tutakikola naffe tuba balyaza amaanyi naye nga nze newoba ogimpera ku bwerere ngeri mayiti 2 sigitwala amakulu tube tebajja kufuna muguzi wadde nobba wamu obusente obutono nga tajja kulabira netumugamba nti kakati nga bwokitegedde gwe simulayo abafu ogizeewo bulungi oleka ogitunde okakana nga mwebali bo bali mu bedroom mwenyini bwe yali asula mulimu abafu 2 tubifenna bagenda okumaliriza ennyumba yabwe ne bagisulamu bulungi mirembe tebaddamu kufuna buzibu bakwatagana ne bamasheekha basoma lukuya nabo ne bayisomerako kati balina emirembe mu nyumba yaabwe kyekiri nabbi kyatugamba sallallahu alaihi wasallam Allah okuwa ekyengera ky'ennyumba kolawo omukolo okusooka kumwebaza ekyokubiri tomanyi bitonde bikola ki biri awo naye twagenda okumaliriza ekyalimu ekyamaanyi ennyo nga mulimu abantu abajja mu nnyumba eyo gibeeramu okusooka nga bakimanyi nti erimu mayiti 2 ne bagenda mu basawo
okweziyiza bino ebito emayiti zino zebibakosa kati ate byebalitamu byebali bitawanya bano tuli fenna kati omukolo gw'okuyingira ennyumba okwebaza Allah tabaraka wa taala obatuusa ku makula ago simanga kutuuka mukulu nnyo enkola yago mulimu ennyingo nga 3 ennyingo esooka kufumba kijjulo okusinzira ku nfunayo kufumba ekijjulo kubanga omukolo gwonna gulya era nomala otuyita nga tewali mmere tukutenda bukodo ennyingo ey'okubiri okuyita abanaku so si kuyita bagaga omukolo gwonna ogw'okwebaza Allah omukolo gwonna ogw'obusiraamu gutambulira ku banaku kubanga bebalina appetite bebaliwo okulya kanyama bebaliwo okulya kakoko talyanga kabasimati awulira kawulire bali banno bokola nabo mu ministry abagagga bibabeeramu ebyenkoko n'ennyama ne mu firiji ejjudde eka ne ku mulimu byalidde ekyemisana n'eggulo banaku lwaki bebalina obwetaavu eri emmere kyava tugamba sallallahu alaihi wasallama nti sharru taam taamu lwalima emmere esinga okubeera embi ey'emikolo emmere esinga okuba embi mu nsi yonna ebijjulo ebisinga okuba ebibi byebijjulo by'oku mikolo ku lwaki yuda lighairi ahliha bayita batali bannyini byo ate bannyini byo ne tubagoba mbu baddugala bajja kuswaza omukolo babasindiikiriza ebintu bya shariya mwanange bikwewuunyisa omukolo oguliko abaddugala nga bangi fe mu shariya guba gugumidde era guba gwa bbeeyi yakoze omukolo nga gwa bbeeyi baddeko abalalulalu basomba kasasiro ku kyalo bwe batya abo bangi ku lwaki abo bali emmere n'omutima ogwo tebayiwa mmere tebeekanasamba omufumbi si kiraasi teyeekanasamba ennyama teyayidde ngaegaano kyokujja negumba aliko kotakokota byonna buli akaliko akagonda nakamalako ate juka alina okusiba kubanga eka naleseeyo abantu ate bwebalidde gugumira baddugala eddiini yaffe yakusoma busomi ekyo tekijja mu bwongo bwaffe ku mukolo ogw'ebbeeyi ogwenkanidde awo ennyumba twazimba ennyumba eva kuno n'eri akalina mbu ate tuleeta abaddugala eshariya bwetyo olabanga ebidde eno ebizze eno ate yo gugumira abo banakunaku abo kugwe abaddugala naye nga ye yambadde engoye ze zebbeeyi ezisembayo kubanga zebbeeyi mu nyumba ye zagiddemu ku mukolo gwo gwendola okutegera nti addugala naye babagobera eri tebasembera wano bajja tuswaza ate abo nga balina okusembera abo balina okusembera abo kakati neiba ze n'obwana buddugala kakati njoga nti alhamdulillah Allah alese neiba waffe n'obwana bwo buddugala alhamdulillah ebintu by'eddiini yaffe oyinza bw'otabisoma tobitegeera abo baggumiza omukolo ate mumagezi agaffe babaddeko bMP babaddeko baminisita babaddeko basereebu babaddeko ku kyalo kuno tekuba nko omukolo ng'ogwo gwadde gw'amaanyi ogwo munafu guba tegugumidde guba gwewuka nnyo ogwo kubanga bo si bali ekifi kyenko kalumako gumu nazza wali ekyo kiwedde kyakusuula ekyo kiwedde kyakusuula ebigambo bitegereka bulungi anakola shukuru yakuyingira nyumba simanyi tuva ku mukolo tuva mwaka tugenda kwebaza Allah tukumyawo muhijja kakati tukoze eti soko 80% jigabiramu kati 20% otekemu bali bannabo ku mulimu tetubagobye tetunagoba bali bamasuuti tetunabagoba naye balina kubaako batono kubanga be mmere tebalina bwetaavu eri mmere
ate emmere yo kikulu. Abantu bakeera kuyingira kibuga kunoonya kyakulya, gwe Allah akikuwadde, bano boyise bonna bagenda kiyiwa bugi. Kumakya buli omu afutuka mu kinyumba y'emisinde ayingire ekibuga kunoonya kiki kakulya, ate bano bagenda kukayiwa. Kati katulete bali abatagenda kukayiwa. Esente zange zireme kufiira bwereere, nfune baraka emikisa ngifune. Era Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bwe yalinga alina omukolo mu maka ge, oba afumbiza oba omutabani awasa, mu Madiina omwo yafeffettanga bonna abanaku n'abayita. Paka basahaba bamugamba naye gwe buli tujja wano ku mukolo gwo bano balondangawo bano abafaanagana bwe bati, ye lwaki booleeta wano? Nabaga nti ebigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam nabitegeera. Abo bwe mulaba abo busaale bwange obutamiisinga ewa Allah emirundi egi, tageti nkubeezi naabo. Akasaala akasooka nzi wange ku mukolo tituliwa mmere, wadde ekifi ky'ennyama eky'engamiya tetuwiibwa wadde akamere, kubanga omunaku ayiwa emmere. Akasaala akookubiri edduwa, bampa edduwa. Omusajja oyo Allah muddizeewo mbadde ndya okulya kanyama, omusajja oyo Allah muddizeewo mbadde ndya okulya kakoko. Omugaga akuwa edduwa nti mbadde ndya okulya kakoko, oba mugagga kyoyo nga enkoko yafuka kakoko, ennyama kafuka kanyama. Okujjako ng'oggyeko nti yalwala ne bagimuggyako. Busaale obutamiisinga ewa Allah emirundi emeka? Akasaala akasooka emmere yange tebagiyiwa, bw'eremerawo bajja gisiba. Omugagga apakinga emmere nti banemusibira oluwombo olwo ne ku mucere kuli ne kuli, nga birazaawa nga neweeka babiyiwa bugi bivunda. Naye omunaku asiba, era omunaku asiba n'omutima gumu nga tawulidde kuswala. Era bw'obanga oyisa abanaku abo, teekawo ne packaging, oba buveera oba paper bag, biteerewo ddala wali wamu byonna. Amala okulya ng'ekyali wali mu sefuliya ng'ogenda opakinga ne wali otwalira abantu. Omukolo gwa shariya bwe mutyo. Akayinga akasoose kijjula akokubiri abantu ogenda okuyita. Percentage ennene abetaavu. Tumugamba nti ate tuganye okuyita emikwano gyammwe GMP, minisita, ambassador nabo bayite. Balina 20%. Then era mu kuyita abantu kulina okubaako abamanyi bayirimu, bamasheikh, kubanga buli omukolo ibaada, ate ibaada zaffe zonna tukimanyi zikulemberwa baki? Baseeka. Mu swala niyo tukulembera, ate mu kutuba, ate mu juma, okweyidi. Kati n'omukolo gw'okwebaza Allah ibaada. Ne bw'ogenda mu hijja, era sheikh yakulembera emikolo gya hijja, towezaga nti haji gundi yalla tukulembere, aganze mbimanyi. Emikolo gyaffe gyonna egya ibaada bamasheikh batukulembera. Situgende nti sheikh tugenda muyita agire mu byaki, mu bya mmere naki, yajjira mu kukola mirimu gye egy'obuwalimu, atukulembere mukolo guno, atukulembere omukolo guno, kubanga shukuru okwebaza Allah ibaada, kusiba kusinza Allah tabaraka wa taala. Kulinga sala, kulinga Ramadhan, togikolanga nga gwe bw'oyagala. Nibayiwako ebirombo, nibayiwako bino, bakyala bambadde bukete, ate waliwo mikisi, bakyala mu baami. Owekitiibwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu tumusomyeko, ye omukolo gwe yajjuzangako abeetaavu, kubanga ne balina obwetaavu eri ebyokulya. Ekitundu kye wano bya hajji abateekateeka okugenda e Makka, oluusi bakola emikolo gy'okwebaza Allah batusa ku ebyo ebyengera, naye ogwo omukolo gwakwegendereza enkola yaagwo, kukola bukozi, kukopa by'abazungu, wabula eyo ibaada era ekubirizibwa nnyo nnyo mu Quran al-Karim, nga twebaza Allah tabaraka wa taala otutuusa ku byengera. Ijja tumala inshallah twendeko mu bibuuzo, oba tusooke adhaan oba biidhinillah. Kyenjagala okusembyayo bwe bubaka
obukwatagana ne baganda baffe abatukwatira emisomo gino bakubirizanga bwe kisoboka mu basupporting mubawagire okwo konna kusaasanya ddaawa era mu bimu mu kusaasanya ddaawa basaba muganda waffe owa Umma Uganda tuzze tugulira abantu bangi pikipiki zibayambako okukwata emisomo gy'abamasheekhe tumuyambeko naye afuna entambula bantu abo mbalaba ebisaawo ebyo byebeetikka babyetikka ku mugongo binini naye bw'afuna entambula transport n'agenda n'akwata bamasheekhe ab'enjawulo tuba tulina kye tuyambyeko ku busiraamu bwaffe n'okuyamba ku mulimu guno ogwa ddaawa esobole okutambula obulungi n'olw'ensonga eyo mbasaba tusapootinga omulimu guno ffenna gye tuli abali e Uganda n'abali ebweru wa Uganda muyite ku simu zange 0701 327464 ne 0772 327464 nekuleetera erinnya Salim oteekako obubaka bwo kasita oteekako nti pikipiki eya Umma Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Imam Musa omuzikiti oguli mu yimbo gwegulibwa kabuli nga ziri mabbali mu maaso oba mabega waago kyokubiri Imam bw'aleeta sijudu sala abakyala bali mu butimbe nga tebategedde bo bakola batya. Omuzikiti kasitagulirane entaana newebeeremu oba mu maaso oba mu mugongo oba mu saidizi yonna oba tulina gusalira mu sala kasita entaana yonna eriraana masjidi okujjako nga ziri ku bibanja bya njawulo nga poloti eri ndala neeno ndala oba nga waliwo n'ekikomero ekyawula naye kasabibwa ku kibanja kyekimu kyabulabe nnyo kyamutawaana abantu abamu bwagaba ettaka bazimbeko omuzikiti ate bwatuka okufa bala bamuteekaawo n'atakimanya nti ajja leeta obuzibu abantu bage mu shiriki waliwo bajja okujja eyo oluusi oluvannyuma beebuuza lwatyo ne bamuzika kumpi n'omuzikiti alabika agaba emikisa ekiganyisa amalaalo okusemberera amasinzizo shiriki kubanga oyinza okufuuka ensonga ebuzaabuza ate abalala abatamanyi nnyo ddiini tojja kumanya mu myaka 2 abanajja bana bategera kyenkanaki kyekiganyisa okusembeza amalaalo ku masinzizo gaffe ag'obusiraamu ojja kutaataganya batasomye busiraamu jjukira nti ababusomye be batono enamba ennene tetubusomye eduniya bwemunyigamu eti anoonya sente taziraba sola zonna nzisadde sente siziraba ono lwaki ali wano ku muzikiti kamunyonyolemu ensonga zange oba oli awo nazikolako ate kale onsambulira wajjira kwe kumunyonyola kumbe ne piriyodi ebadde eweddeko nga Allah agenda mumuggulirawo kubanga ebiseera ebisinga abantu baseererera wewa agenda nasaba visa ya Amerika nagisabira emyaka 7 nebigaana nagenda omusawo Muganda mu wiiki ne bagimuwa kumbe piriyodi Allah gyeyamugerera nti ojja kusaba emyaka 7 njoke nkute ebe weddeyo ye nalowooza nti oli omusawo yakoze eki oyo kati okumujja eyo ne bwosaddaka maguja takkiriza ezisula nasala lajiri nensiba mandi Thursday nensaddaka buli kimu nga nsaba visa yagaana naye wiiki yennyini gye nagenda ow'omulogo oyo bwe nafuna visa eyo kati ongamba ki obulamu bwange bwonna ne puroguramu zange zonna nzikwasiza oyo omusawo obulamu bwabujje ku Allah bukwasiza kitonde ekinene puroguramu ze zonna zijjewa Allah zikwasiza oyo piriyodi ebeeweddeko Allah jja kugerera tojja sabira emyaka 7 ogw'omunana tukuwe kati masjidi yonna babuza ku Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badiri omumanyi w'e Madina naga nti wati waliwo masjidi ndala nga zonna ng'eriwo eriko entaana salira eka paka olifuna etaliiko oba senguka ku kyalo ekyo kyabulabe nnyo oba mu mbiriizi oba mu maaso hatta amateeka ga sharia gagamba nti bwe tusanga nga twazimbawo masjidi awo
ne bajja basaawo omuddo oguliraanye oluvannyuma kukkira nga waliwo entaana masjidi tugikoona masjidi tugikoonawo olw'ensonga masjidi lwaki tugikoonawo olw'ensonga essimu zirina emputtu mu bantu towegezanga neweesiga essimu kolubegana mapesa tegawulira ekyokolako tegira ekyasookawo kyekisigalawo kyekisigalawo eri entaana twagisangawo netuzimba wano nga situgirabye twagenza osaawa olujja nga tugirabawo eri esigala erina haqqu sabuku esigalawo bannange omuziki tusonze 10 kakati siringe tutesente tubikonawo naye bwe tukisanga nti ate omuziki gwe gwasookawo entaana yevaayo naye nga tebibadde wamu kyabulabe. Ekyokubiri abakyala singa imaamu agenda ku luvunnama lw'okwerabira sujudu sahwu walikulli sahwin sajidataani fasalliha qabla salaami wa baadaha qawlaani buli wetwerabira mu salatu naye nvunnama oluvunnama lw'okwerabira eta sujudu sahwu. Abakyala bali mu katini nga tebategedde balina okutegeera era abakyala abasalira mu katini bateekeddwa okubanga balina bapenetratingira ne balengera be bagoberera. Tekikkirizibwa kusaala sala ya jama nga chaini ekutukamu kubanga layini esooka eraba imaamu, layini eyokubiri eraba esooka ejja ku imaamu, layini eyokusatu eraba eyokubiri ejja ku esooka ejja ku imaamu. Wateekeddwa okubanga waliwo wetujja nga wetujja wakonekitinga mpaka kuki singa chaini ekutukamu olw'ogusenge bali tebalina kusalirayo eyo kubanga singa wagwawo obuzibu banasala bati, singa wagwawo obuzibu banasala bati. Wateekeddwa okubanga wadde bali mu lutimbe ate munange bajjajja baffe bakwewunyisa balina fikihi byono tuye emizikiti gyabwe kyekisenge kyabangamu ebituli nze ne bavaako twagenda okumala okusomeza okwetolwa ennyo bwe tuti nga ebiseera ebisinga abasajja ali balinga ku bituufu. Bwegenda tuye emizikiti emikadde mbangamu ekituli ekyenkana etafaali bwekiti temugirabanga keja emizikiti giri emikadde giri bazimbanga bwekisenge nga mulimu ebituli. Omukyala mwayinza okulengerera nti balazeewa bagenze ku kiyungo ki naye kati kasitaffe twajja Allahu akbar netusiringirawo ddala wonna tuli bakambu bazibu. Ate kakati ateekeddwa okuba nga alaba kubalaba paka ku imaamu chaini bwekutukamu atanaasala ati era kyekiganyisa okusalira ku lediyo wadde eswala erirayivu kulwaki chaini katulabayo eri owulira buwulize rediyo kyekiganyisa okusalira ku TV kulwaki sigino zibwe zekanga ekifaananyi ekiyimirira ebimanyirira sigino senze gavaako sigino zekanga TV esobola okukeerewa nekulaga ekifaananyi nga kiri mu dakiika 5 emabega nga bali bagenze nadda kubirala nga nekulaga kirala eba ekyali swala ya jama. Kati abakyala banakola batya bali mu lutimbe balengere bali bannawe bakoze biki wabula bwe kiba nga kiguddewo sujudu sahwa eri sunna tugireka bagireke tebagikima. Sujudu sahwa sujudu tilawa byonna biri sunna nga bwe batusala imamu nasoma sujudu tilawa oluvunnama lw'okusoma nakuba takbira nagenda ku sujudu waliwo batategeera ne bagenda ku mavivi nga ni banna bamuliranye bagenze ku sujudu naye nga ye ali ku mavivi talina buzibu. Tuli fenna ne bakomawo abinokulya bazimu okusoma alifatiha basoma essula yeyongerayo mu maaso wetagikima kubanga eri sunna agireke tagendayo wansi kugikima ye agireke kubanga eri ki sunna yagireka. Ne sujudu sahwu nabo bagireka ne bagenda mu maaso ne sala wallahu a'lam. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Naam.
omusaayi gwalabika bimeka okuva abakyala okubalemesa okusaala? ebika bibiri abakyala bavaamu ebika by'omusaayi biwerako naye balemesa eswala bibiri, haidu ne nifaasi. omukyala asobola okuvaamu embeera ezo olwa stress, tayimiriza swala. era ako akantu katwanya nnyo abakyala, buli wakebera engoye ze nasangamu obuufu bw'omusaayi ng'ayimiriza eswala. omukyala asobola okufuna ebyo nga yaseredde n'agwa. sisitimu zaabwe bwezi bwe zakola. emmotoka yinza okuba ekinnya, sisitimu neyekanga, si buli waba nti alina kyalabye ayimiriza eswala. biri ebika ebibiri ebiyimiriza eswala, embeera ze ez'omwezi n'embeera ze ez'okuzaala. ebiera bigenda okuddako okubaawo tayimiriza swala, tayimiriza ramanzaani, ezo zisigala zigenda mu maaso. tayimiriza swala kyati nasala siri muyonjo asale, lwakuba ekyenjawulo ekiriwo abalina okukozesa paddings z'amaanyi, ate buli swala afuna wuzu. so si nti wuzu yange eyamagalibi nkyagirina ejja kusala isha. ebyo bitawanya nnyo abakyala. n'omukyala okuba nti wavuddemu olubuto omwezi gumu kitundu ebiri, tayimiriza swala kubanga ekimuvuddemu si muntu, aba tafunye nifaasi. okugjako ku myezi 4 n'okudda waggulu, awo ojja kuyimiriza eswala paka lwanatereera. naye mwezi gumu wiiki 2 simanyi myezi 2 kitundu bwetayimiriza swala asigala asaala kubanga tafunye nifaasi, ekimuvuddemu badde mayiti, sali tanafuuka muntu, aba tanateekebwamu mwoyo. lwaki ku myezi 4 amateeka gamukwata n'atasaala n'agenda mu mbeera ze za nifaasi? ku myezi 4 gyennyini aba amaze ateekebwamu mwoyo, nga nabbi watugamba sallallahu alaihi wasallama, thumma yursalu ilaihi lmalaku fayanfukhu fihi ruh. baweze ennaku 12 allah amusindikira malayika nemufuwamu omwoyo. ennaku 12 ziba myezi emeka? basi kasitajwera emyezi 4 zinaku 12 malayika ejja n'omwoyo guva waggulu nga gumuteekamu. kati ekintu ekyo nkifuuka hayi, nafuuka omuntu. era kyobola olubuto bwe luviiramu ku myezi 4 plus n'akiika tugisala, n'akeeka ekola ki? kati oli yabuuza kati nga tetwebaza ki ngaomwana afudde? waliwo n'abanoonya okutuuka kwako tebakatuukakako. omukyala kale wakiri yandibadde afuna olubuto ne luvaamu, naye nakyo tekibangawo. waliyo family nga abo boogeraako nti at least alufune luveemu bwovu, tukimanye nti yalufunako ne lukola ki, naye tekibangawo nakyo. amakulu n'ekyo nakyo progress tuno gyebaza jalla jalali. Naam. Assalamu alaikum warahmatullah. mu kuziika omufu abantu babaka mu kabuli abamu nga tebazijjamu abalala tebazijjamu, imamu ekituufu kiki? zonna zirina okuvaamu, zonna engatto zirina okuvaamu. atasobola kujjamu ngatto takkaayo, atasobola kujjamu oba bisooto oba kiki, nkuba yatonye jjamu engatto. bw'oba owulira nti oli malidaadi nnyo tokka mu ntaana ya munno. bw'obanga osazeewo okukola emirimu gy'okunaaza, kuzinga, kukka mu ntaana, longoosa. kama thabata anhu sallallahu alaihi wasallama annahu qaal idha kaffana ahadukum akhaahu falyuhsinu kafana. bw'obanga oteeddwa ku tiimu egenda okukola emikolo ku mugenzi, gitereze, teweekanasa. oba sikyobireki ogenda nemunondo omulala. lwaki tujjamu entaana, tujjamu engatto nga tukka mu ntaana? ago maka gabali, ago maka gooli. tumulagasa alina ebina bigatto gatto, jjamu engatto. omugenzi owekitiibwa sheikh abdul hakimu sekimpi allah musaase, lumu bye tumwewuunyako, kasita yatuukanga mu kuziika ng'afuba okulaba nga bakukimu egenda okukkayo, kyokka nga ekanzu njeru mu bisooto ne sokisi ze enjeru, ng'afuuba kusaba abafamire bamuteeke ku lukusa ke mu ntaana, mu kanzu enjeru
sokisi njeru engatto ya buutu enyirira naye nga tobimubuulira ebyo ng'omanyi olusi wano enkuba yatonye akayo ate ne ku kitiba kwe yali nga kizibu mumma mbadde njala mbere nga ani amumma kujjaku nga tutegeera mutegeeza funye omukisa sheekh agenda kuba kubagenda okuteekayo munno kibasigeza sunna agenda zitereza zonna yajjangamu engatto byonna nabireka waggulu nakkayo mu bisooto nekanzu ya white saamulabako n'omulundi n'ogumu nga tugenza okuziika nga tali ku ttiimu ekayo olwatuukanga nga asuka kuyingira eri emmanjo ayogere n'abakulu asabe olukusa muvubuka abeera eri nene tayagala kantu kumukoonako tusasire obusubisubi tayagala bumukoneke nga tejja kufa jamaa nga tuyange jagendako amaze enoneke oyo yali sheekh ate oyo yafiiraga ali ku ddaala lya mufti rahmatullahi alaihi rahmatan wasa engatto zibembi tewali buzibu kugamba nti bannange nze temunteeka kubagenda kukayo tewali buzibu bagambe tujja teekawo omulala bwobanga oteekeddwa ku ttiimu egenda okukola emikolo gyonna ku mugenzi faliyuhsinu kafana girongoose enzinga y'essanda ensitula byonna bifubukola nti emikolo gya muno gikola bulungi oba si kyo bagende munzijeeko na Waalaikum salaam. Kutambika ddi era bukoma ddi kyokubiri yamanyi swala eyokubiri esooka ewedde ekkirizibwa ekyokubiri yagambye eki yamanyi swala enyama ewedde yamenyi eyokubiri ekkirizibwa obwamulekwa mu mateeka g'obusiraamu ye mafakada abahu qabla sinni albulugh ye muntu okuvibwako kitaawe nga tannaba kukula omuntu yenna oba mukyalo oba mwami kitaawe naafa taata yekka bwoogerako mafakada abahu qabla sinni albulugh yafibwa kitaawe nga tannaweza myaka jakukula wakati w'omwezi gumu paka ku myaka nga 14-13 bwetamulekwa mu busiraamu naye mu njogereza bulijjo bamulekwa bangi n'abasajja bakulu ngaffe batubaba mulekwa naye mateeka g'obusiraamu ye muto aviddwako kitaawe mama ne bwafa bamama bonna ne bafa jajja mukyala ne bafa nga taata waali tabamulekwa kubanga taata yanoneyo okunoonya fiizi yalina okunyonya renti anonye medico naye taata kasitaafa wadde bamama bagagga batya ewafuse mulekwa qabla sinni albulugh naye ate singa abawezeza emyaka 15 plus abatayitibwa mulekwa mu shariya abatayitibwa kiki kubanga abamaze okusomoka myaka 15 okudda eri abatandise n'okumanya value ya ssente abatandise okulingiriza ku ssente ozitegeera nti ekizimbe kirimu ssente kwezi naye kati myaka 89 amanyi kintu ekimandaazi nekyapati ya Rolex bogera milioni 5 yamanyimu mandaazi naye kubanga tamanyi value ya ssente naam eswala ya jama abamanyi tebakkiriza kuteekawo jama yakubiri mu masigiti kubanga kireetera abantu okweyinula ejama esooka tyatefayo kaseera tujja kusala eyaffe bwe bali basala mukoleki kireeta okweyinula abantu ne bagayaalagayaala ne bajja leeti abayinza okkirizibwa okuteekawo jama eyokubiri be bamusafirun mubadde muli mukosita nemusanga nga buhuli ewedde mumuteekawo wali ne ba ashabu l adhar abalina ebisonyiisa tubadde ku mulwadde tubadde ku mayiti naye bano nkere mbadde nina kasoma gwe mmaliriza bambadde nina kasoma gwe mmaliriza bw'osanga nga jama ewedde ekyewuunyisa okusaala jama eyokubiri asadde eka yasinga kasi osanga eringa ewedde asadde eka wali wabbali asinga okusinga okutandika ejjama endala okujjako abalina ebisonyiisa ebyobusiraamu na kikirizibwa okusala sunna yonna okumanya sala ya asiri kyokubiri abazikiri baali sunna ye abaffe tebasomako ekyokubiri abazikiri ba ahli sunna ahli sunna bwakiwandiise
tubasomako. Naam, kakati waliwo al awqat al manhiyu an, ebiseera byatuziiza okusaliramu essala, nga salatu subuhi nga yakaggwa, nga salatu al-asri nga yakaggwa, nga enjuba ngeri wakati mu ggulu zisanga 6. idha kanat as-sama fi kabad, idha kanat ash-shamsu fi kabad as-sama, enjuba webire wakati mu ggulu emisana, babita al-awqat al-manhiyu an, ebiseera ebyaziizibwa okusaliramu essala. Kati ne asuli ng'ewedde kyekimu ku biseera ebyaziizibwa, naye waliwo esswala ze bayita dhawatul asbab, ez'ensonga nga zo teziriiko ebyo, alinga ey'omufu. Tuza tugamba nti baada asuli baagana okusaala, esswala ya nsonga eguddewo, kati tutereke mayiti. Esswala y'okusiikirizibwa kw'enjuba, esswala y'ebibamba, ani amanyi ebibamba? Njagala kulaba bamanyi Oluganda olw'ennono. Ebibamba kyeki? Tera okuba muno obusente bwange omu. Ani amanyi kye bayita ebibamba? Ebizibu, okufiirwa omwana. Onagaye nti ebizibu ng'okufiirwa omwana. Naam. Wa alaikum salaam. Nga covid eyo nomutuufu, ebibamba biba bizibu naye nga bisusse ku mbeere za bulijjo. Biba biteewo ne ministry namba ya disasters, kati ne bagamba nti Kampala amazzi gajjudde muli yenna. Ekyo kiba kizibu naye kisusse ku mbeere zaki, naye okufiirwa omwana bujja abantu bafiirwa abaana, bukyanse ebiira abantu bafiirwa ki. Ne bukya ku makya nti olusozi nti lwasesetuse gye lubeera lujja luyiika eno, nkati nga buduuda bebate ebibamba. Ekasese omugga bujjo gumaze emyaka oba emeka nga gutambula guti, ne gujja guwaguza ne guyita eno ne guguka mu maka g'abantu, nga tekimanyikiddwa nako nti gwali guyiseeyo. Nolako ennyumba ne ziryoka bazitwala, abantu ne bafa, bebayita ebibamba. Kati esswala z'ebyo zo teziriiko ebyo, ate budde bwaziizibwa. Kati baada asuli tewaliwo swala yonna, waliwo tetuyinza kugamba nti tewaliwo swala yonna, waliwo kati ng'eza ebibamba eza enjuba biyinza okwesikiriziddwa mu kaseera ako, tulina omufu waffe oba mufuti alangire tusale okusaba enkuba, akasana kasusse, waliwo esswala ez'ensonga, dhawatul asbab, ez'ensonga eziba ziguddewo. Ekibuzo kyetusembyayo kyabazikiri kalenge ekimanyikiddwa nga kya Lulango. Esooka okusoma irimu balisoma ku bayina irimu, irimu esomebwa ku bayina, abatalina irimu tetubasomaako. Era ng'ate ku mulembe guno kirabise nnyo, obudde waffe bungi tubuwa abantu nga tebalina irimu. Era ebitundutundu 80 ku buli 100 ku Facebook kujuddeko abawalimu ng'ate tebalina irimu, balina tutumu. Etutumu kirala n'irimu kirala. Ffe twagala irimu si tutumu. Bw'ogenda ku baana batunda bu CD, bajuza CD bwe ziti, n'omubuuza bano bonna kakati Sheikh gundi alwa simulina, ate Sheikh gundi simulina. Lwaki abo tebabagula, bagala bana betutumu. Bwe mbasuubula sente zange zifa. Etutumu kirala n'irimu kiki. Guno omulembe gwaffe tufanye tutumu. Nga nawe kenyini oteka ku kasidi n'okawuliriza okuvundamu eddakiika 4 nga temulimu kyoyize. Gwe kenyini ossaako akatambi n'owulira nti ekyo nkiyize mbadde sikimanyi. N'ekyo oyo mutuufu gwe bawuliriza. Si kuseka, drama, comedy, nadde eno, nadde eno, n'anyumya, n'aleeta abanyanya, n'aleeta sabasaba, n'anyumya agataliiko nfufu. Nowa boda asobola okunyumiza agataliiko nfufu. Tasobola. Irimu ejjibwa ku basomye. Si buli akusala mu maaso nti ajjibwako irimu. Era omulembe gwaffe guno gulina ekigezo ky'amaanyi, nerera Facebook ezo.
kigezo kyamaanyi nnyo abogezi ku mikolo nebafuka bamashekhe kati osuubira tugenda kufuna results zifaanagalizi olwokuba mukabukalu tatya abantu olwokuba manyidde okwogera ku mikolo ayogera mu lukuŋŋaana lwabantu 5-8 kati ngaawalampa funa aya 2-3 wegenderezanga nnyo gojjako irimu ateekeddwa okuba nga musomi nga ne waba ayogera bwati omuwulira musomi nga ne waba ayogera owulira nti musomi kakati ate wabamu bawulira busidi naaluka naako nawe kasidi osobola okukawulira ovanga ku muntu atudde wansi nasoma kubanga bwotulaba oti nosoma mu kitabo oddako naye mabega oluusi nekagaana nogende wa sheekhe akakutereeza ate wakatambirwa oba byawulidde byatwadde oba byabitegedde bwatu basibye byo bategeeza ngaatwala tuli fenna irimu ejjibwa ku balina irimu so si buli yenna alinya emimbati irimu erimu emiteeko ebiri waliwo ilmu targhib wa tarhib irimu eyokukubiriza abantu obatamisa omuliro obatamisa amazambi obewaza amazambi obatisa amazambi obagasa ibaada eyo esobola okuyingira mu buli ayimiridde emimbali naye waliwo irimu ey'omuteeko ogwokubiri ilmu lmasail ey'okubbinkira ennyo eyo si buli omuntu agiyingiramu ekitono ennyo emyaka 2 ng'oli mu field ya bitabo ekitono ennyo emyaka 40 ng'oli mu field ya kutinkula bitabo ng'ensonga bwejja oga nti mu Bukhari mu Muslimu mu Abi Dawuda mu gundi mu aya bweti mu tafsiri Ibn Kathiri ya Suyuti naye oli bwogera ebigambo nga ne Bukhari tamanya bwekifaanana takitunulanga nako awulira bulizi Bukhari ekitabo nga kyo takirabanga nako nti kikino nandeke Cape Town eyo nibaganya alagula bitabo ogenda gula bitabo bijjudde wano bingi tobimalaawo nga bantwala mu kitundu kirimu basumaali bo bennyini abantu tte batandika okwaziina ngaeswala tennatuuka nga kiki ekibaziinya balabye ebitabo ngaekitabo kimu kigula randi 38 kiri mu miliyoni 1.5 kati subhanallah bulijjo ebitabo bya bbeeyi bwebiti yaga nti ate ekyo nze nadde ekimanyi kya bbeeyi nga bakyali kwekyo ne baga ku kirala nga kigenda mu 4,000 yaga nti kakati nobiraba nti baseeka baffe batusomesa akwata mu nsawo ye nga apakasiza sente nagula ekitabo kya sente ezo nyingi neyerekereza kuli enyameeka namala natuleeka nakisoma natugiramu irimu nagireetera ku muzindaalo fetumuwamu bivumu namukakanya sente zize obudde bwekiro natula nasoma nakenenula natuleetera temuli makulu oyo shiitaani yennyini yabula naddawa muliro fibye tubasasulamu kitabo kimu kigula miliyoni 1.5 eki naye jjuka togula nasoma irimu togula kitabo kimu kati okusoma irimu si mulimu gwa kusaaga era irimu ejibwa ku basomi era nawe kennyini owulira nti oyo musomi omutima guno ogulaba guno tebagulimba ngokugamba nti naye wano lero just lwakuba tewali kyakikolera naye katugenderaawo ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم